Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kotido ebadde wezeza milimita za 3.3, Masaka milimita za 2.6, Kampala milimita 12, so nga ate eyo mu Masindi ziweze milimita 3.2. Bwe tutunula ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omuno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe, okwo kw'ossa n'empewo okuva mu gabira g'e Congo nga zoolekedde eggwanga lyaffe, awamu n'empewo ey'omuggundu okuva ku nnyanja Nalubaale. Ebyo byonsatule biviiriddeko enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagirize mu nnyanja Nalubaale, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulu tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omunno nga mwe muli n'ekibuga Kampala tusuubira ebbugumu eryawaggulu okutuuka ku degrees 27. So ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu London, New York ne Paris tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate mu Dubai tusuubira nti akasana kajja kwememula nga n'ebbugumu eryawaggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 39. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Nze Lubega Micheal.